kakati kuno okulabula kugenda eri Suzan obadde mukwano gwange nnyo. Suzan wakwata miliyoni 10 n'ozimpa n'oŋŋamba nkutwale ku musawo Omuganda eyiganga. Suzan nenkutula nenkutwala. Naye ekyensanyu wali omaze okunnyinnyonnyola ki ky'oyagala. Bwe wannyinnyonnyola ki ky'oyagala nakuyita emabega mulekeraawo okwesiga abantu. Neŋŋamba omusawo ne mugamba jjajja muwe eddagala eritabula okuva ku E paka ku Z. Oba wali oyagala ddagala litabula bbaawo na mukyala we. Era eddagala erimu n'olimpa nditwale wa Teddy. This time Teddy manyi ondaba era omumanyi ndi mukwano gwo. Kati kimanye Teddy, kimanye Suzan nti eddagala lyewampa ntwale wa Teddy nalireetawo mu nnyumba mwosula. Nalireeta kano katandika butandisi miliyoni 10 nazirya omusawo wamuwa miliyoni 1.8. Akugukusiza omulimu gwo. Bannange bakyala bannange mulekeraawo okwesiga mikwano gyammwe. Suzan kino kibeera ekyokuyiga. Yenze Lina omumanyi, nze Nassuuna Lina omumanyi ndi mukwano gwo. Bayizawo obusente bwo buwampa nabugulamu akapoloti nakawuka. Naye bagamba lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Nze gwe wali weesiga ennyo nze yakulyamu olukwe. Kano katandika butandisi. Katandika buki butandisi. Teddy nali simumanyi nga manyi gwe nga mukwano gwange. Naye abakyala mulekeraawo okwesiga abantu. Mulekeraawo okwesiga mikwano gyammwe. Suzan nakulyamu olukwe. Kati jangu nnono nsibe. Obaddeyo ku musawo Omuganda omugambe lwaki mwateesa bino mbyogedde katandika butandisi. Lwaki weefuula omulokole ng'oli mu basawo Baganda? Omusawo omulala gwe wagendako entwetwe Maama Ttendo ye yakutwalayo. Bannanga basabira mu kyaki ya Bujingo. Maama Ttendo mumumanyi ali kuba Ashazi. Mukyala bamuyita Maama Ttendo ali kuba Ashazi. Kakati Suzan jangu nnone onsibe oba onzite anti mulina nnyo ssente. Ate ojja kweyongera okutomera ate tolina kyojja kunkola. Teddy simumanyi gwe mmanyi nga mukwano gwange Suzan Makula mukyala wa Bujingo. Suzan mbyogedde nagamba nze nina olugambo. Nenkugamba naye bibyo sobola byogera kati mbyogedde. Nina ekinjo kya ku bannamawulire ba Uganda bagenze ku kyeyo. Emirimu gye mwasoma babagaana okugikola ku Bulaaya. Uganda mugivaamu nga mugamba lacking opportunities. Ne mugenda mu mawanga agalimu opportunities. Naye tulaba yasoma alina ne degree yo mawulire oyoza bintu. Alina diploma mu mass communication oli ku situiti oli ku muzira. Naye nga wane Uganda wogambye nti lack opportunities wasoma mawulire era obadde exercisinga. Kala awo tuveewo muyinza okuba bambi TV zeeyo temumanyi gye ziri kubanga neewuuza. Ovudde wano oli wa mawulire ogenze mu nsi gy'ogamba nti land of opportunity. Tetukulabangako ng'olina TV yonna gy'oweereza wadde down California. Tetukulabangako ng'olina wadde aka TV k'okolako wadde akaakatandika. Ne blogging wo yennyini gw'okola toyinaayo muntu yenna wadde omuzungu gw'ojjako interview. Kambabuulire abannamawulire bwammwe bwali bwa kifere wano Uganda ebweru empapula tezikolifayinga kiki kambobyamu omutwe kuba bannaffe abannamawulire bandigenze ku kyeyo twanditegedde nnyo ebiri e Bulaaya n'ebiri ku bazungu. Naye weewuunya munnamawulire agenda e Bulaaya ate n'atandika kunonooza bannayuganda bakolako interview. Gwe n'olema wadde okukola interview ku landiroodi wo ate era tebangako promotion mu bulamu kulekawo professional job yo n'oyoza bintu. Sukulu fees mwayonoona waaki. Bwe baba mugamba nti Bulaaya is land of opportunities lwaki tetubalabako ku TV nga muweereza? Eyo gye mwaddukira terima TV Flavia Namulindwa Bwana Keizi Katongole n'abalala bangi
njagala mumbuulire. It's a question, simple. Kubanga oli bw'aba ataakingamu nga we are professional journalists. Ebipapula tebikola oba TV teziriyo. Ne blogging yennyini kuba mugenda ebweru ne mufuuka ba blogger naye ate bemukolako blogo zammwe ne bemukolako interview bannayuganda. Gwe abazungu baagaano batunuzaamu interview videos. Lwaki Uganda ne bwe tugenda ebweru tusigala lokale? Bannamawulire mugenze ebweru twandibadde ne ba international journalists nga bannayuganda naye munnayuganda munnamawulire n'agenda ebweru n'asigala local person n'osigala ng'oweereza byekatanga ng'oli California. Wano tulina kye tubulamu bannayuganda. Oli n'akulaga munnamawulire yasoma ayina diguli mu mass communication mu njoza bintu. Mu land of opportunities mutugamba Bulaya. Lwaki tewasama omulimu ku TV z'e Bulaya ne bakuwa? Mujja kumaliriza nga mutegedde. Abadde munnamawulire oyoza bintu osindika binnyombuizani promotion mu bulamu. Lwaki tokola omulimu guli profession? Lwaki tokola omulimu oguli mu mpapula zo? Bw'oba wagenda mu nsi erimu emirimu. Mugenze mu nsi z'abantu abasomye nga temulimu gye musobola okukolamu gye mikyafu. Bannamawulire ababonze abagenze ebweru kambaddire mu paati tuka neebuze ku keizi. Omanyi lwaki paka okutuusa olwaleero tebasobola kugirayo kifaananyi kya Yesu kituufu nti yali afaanana bw'ati? Olwaleero tewali newoolitambulawa newooligendawa newooliambuka ku mwezi tewali alikulaga Yesu bwe yali afaanana mu butuufu bwe, kubanga teyaliiyo, kubanga tabangayo era talibaayo. Ekyo kye kizibu abantu okukkiriza, naye ate nga kye kituufu. Yesu talibaayo ate era taliiyo. Ekifaananyi kyonna kye bakubira ekya Yesu, olaba musajja yazannya firimu, olaba oyo omwami yazannya firimu, manya bamuyita Jim Caviezel yazannya Passion of Christ. Omwami ono olwaleero akyagaana abantu okumuyita Yesu, okumuyita Katonda, kubanga he was just a character. Naye image ye yetambulira mu mitwe gy'abantu, ne bwe bazimiriza nga basaba Katonda balaba image ye, tebalaba Katonda, balaba oyo yazannya firimu. Kubanga mu reality Yesu tabangayo. Kikalubiriza abantu okwogera naye tabangayo. N'olwaleero omwami oyo eyazannya firimu ya Yesu akyerwanako okukakasa abantu nti si yaani, nti si ye Yesu, nti si ye Katonda. Naye bo bali abazannya firimu oba abakola firimu eyo baayagala bakikuterewo ng'ekifaananyi, kati nga kikwetaagisa okuba ng'olowooza nnyo ate era ng'olowooza wala, amaaso go n'ogabuusa firimu, because films are just stories. Story gye bateeka wansi, they script it down ne bagamba tugenda gizannyamu. So because they wanted their story to be more believed, to be more believable mu maaso gammwe, ne babateerako firimu. Kati bantu bangi olwaleero abakaaba ne basinda, naye nga bye basinda byonna babisindira mwami oyo yazannya firimu. Ate ng'omwami oyo talina maanyi gasobola kuggyawo kizibu kyo. Katonda yakutonda, oyo Katonda alina amaanyi agakubeezaawo, yekka yakuyinako obuyinza. Era olunaku lw'olikyusa amaaso go n'otandika okugalaba, n'otandika olaba Katonda mu ngeri eyo, n'oggyawo ekifaananyi kya Yesu gwe baakuleetera, oliraba enjawulo mu bulamu bwo. Bangi bambuuza katusinze tutya tulagewa. Katonda w'oli ali naawe, just ky'olina okukola mulabe nti waali. Mwanyinaze bw'ofuna omusajja ng'ono ku lunaku lw'olw'embaga n'akola ekintu bwe kiti, ddukirawo, kubanga aba agenda kukubonyaabonya mu bufumbo, agenda kuba buli ssaawa tava ku ssimu ye. Nga mulaba omusajja ono lunaku lwa mbaga, mukyala ayambadde wedding, mukyala musanyufu, omwami ali ku ssimu ali ku WhatsApp,
aweereza WhatsApp oba aweereza ba X be oba ali ku business naye ng'ali mu WhatsApp kyokka mu kifo ky'okukumba ky'okumaakinga ne mukyala we. Omukyala musanyufu nnyo bambi naye omusajja ali ku WhatsApp ali mu kukyatinga n'abantu. Essimu tagirekedde ba best man we nga bw'omulaba wabula essimu ali nayo business azikola ali ku lunaku lwa mbaga tafa nayo. Omusajja bw'ati abajja kukubonyaabonya mu bufumbo. Wannyinaze omusajja atava ku ssimu ye musajja bw'ojja okuba naye nga muli mu kabuuzi wakati essimu evuge oba akadde ka message kavuge asooka ayimiriza omukolo asooka akebera WhatsApp ani amuweereza kyokka ng'akuliko ajja kukubeerako waggulu. Omusajja ng'ono asooka aweereza message aziddemu oba akwata essimu omusajja nga bw'ati. N'olunaku lw'embaga lwo n'otasobola kuwaayo essaawa ziwera nga tokwata ssimu wabula ng'ofokasinze ku mukyala wo nga gwe wadde obudde. Bw'ataweeredde mukyala bw'ati ku lunaku lwa mbaga olwo ekigenda okubeera mu bufumbo gigenda kuba miranga nga bw'olaba omwami ono bw'akola nga bw'olaba vidiyo mu nsi bagamba nti omuntu embaga essanyu ly'asooka okufuna olunaku lw'embaga lwe oba n'olunaku lwe bamuziika z'embaga enkulu mu bulamu bw'omuntu. Olunaku lwe bamuziise n'olunaku lw'embaga ndowooza naye olwozaaliddwa. Naye kati ono gweraba singa bubeera gwe omukazi musajja n'akola ekintu bwe kiti ku lunaku olw'embaga okola ki? Tewali ssanyu nga bw'olaba kyakibweri. Kasooke kuteereko ku saawundi owulire saawundi gye baali bakozesa nga bwe badi twala akaseera katono mu bufumbo bwe omale onoonya divorce. Abajja kutawaanya nnyo abajja kulumya omutwe nnyo. Nammwe abasajja muyige olunaku lw'embaga mukyala wo lw'oba omugenda omukuba embaga muwe obudde. Olunaku lweeyo essimu oba bizinesi ziwummuze. Essimu zonna ziwummuze oba essimu ziwe besimaani oba giwaani ebeere eyo olunaku lwenga olwadde mukyala wo. Ono omusajja ayisizza mukazi awo n'amaaso kinyiizizza nnyo kwekola vidiyo eno. Muwenga abakazi ebitiibwa ku lunaku lwabwe olw'embaga kuba omukazi yenna okuva lunaku lwazaalibwa ekintu kyasooka okwesunga mu bulamu bwe lwe lunaku lw'embaga ye. Abakazi si kyekyo. Omukazi asobola okwambala engoye zonna ez'ebbeeyi ez'obukadde n'obukadde bwa ssente naye omukazi mu birowoozo bye ekintu kyasinga okwagala okwambala kyekigoye ekya gawuni ekyo lwe lugoye lw'embaga. Buli mukazi ayagala okwambala ku lugoye lw'embaga olwo oba atyo naye omukazi ayagala kwambala ku lugoye lw'embaga. Naye walwambala omusajja n'atawangala naye nga yalwambalako. Kati tosobola kuddira ku lunaku lw'embaga ya mukyala wo n'okola ebyo ebintu ng'ono omusajja bw'obiraba. Abasajja mwewale nnyo okukola ebintu byo ku lunaku lwammwe olw'embaga. Mwewalire ddala.